Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako. Olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayambako okwongera ebbugumo mu mubiri gwo wamu n'okwongera obwagazi mu mubiri gwo oba okwongera ennyonnyogeze ez'omukwano mu mubiri gwo. Nkusaba otunuulira eddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo gwe atalina bwagazi n'ekirala nga tolina bulungi bbugumo ng'omubiri gwo gubeera gunnyogoga obudde bwonna. Njagala otunuulira eddagala lino. Okusookera ddala nkusaba ofune ebikoola by'amatovu. Funa ebikoola by'amatovu, ebikoola by'ebyo eby'amatovu biteeke mu seffuliya tugenda kutokosa litokose. Ofune n'emirandira gy'ekikindukindu. Emirandira gy'ekikindukindu nagyo gifune. Nkusaba obeere ng'ojooza bulungi nnyo. Bw'omala ojooza osobola ogisekulasekulamuko. Eddagala eryo bw'obeera olifunye lyonna wamu liteeke mu seffuliya. Tufunye ebikoola by'amatovu ne tufuna n'emirandira gy'ekikindukindu. Nkusaba oliteeke mu seffuliya. Bw'omala teekamu amazzi, teeka ku kyoto, tokosa. Eddagala eryo bw'olaba nga litokose beera ng'oliggyako liteeke wansi lireke libeere nga liwola lisigale mu kibuguumirize. Nkusaba ofune akasengejja sengejja eddagala eryo beera ng'onywako gwe omukyala. Ku makya kera onyweko ekitundu ky'ekikopo ne mu ttuntu ne wano e kawungeezi beera ng'onywako ekitundu ky'ekikopo. Bigenda kukuyamba okubeera ng'ofuna ebbugumo mu mubiri gwo. Jjukira omukyala atalina bbugumo ekyamazima aba tanyuma. Ebbugumo lino likola kikulu nnyo ku nsonga eyo ey'okwegatta. Bw'obeera n'ebbugumo eryo ettuufu ekyamazima obeera mukyala muwoomu, obeera mukyala musuffu. N'olwekyo yongera ebbugumo mu mubiri gwo kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Ate n'ekirala era ojja kwongera n'obwagazi era mu mubiri gwo ng'onywa ku ddagala eryo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.